mulize bulungi saagala batwalira budde bulungi kumanya alabba information mulire bulungi nnyo kamala okwongeza ku ddoboozi bulungi mulire byaddamu president aliko yagulira nze Charles Peter Mayiga omwana wa Nalongo nze mtano wa Sepiria Mukasa nze obasekere nze waliyanda bange ndiboota zineze mwowino eziramuzibwa ngula muwendo ki abantu bamanyi omuwendo gwange aganguzaaki ekyorewe ekireka awo ansasola gijja mwekitiibwa ne banteeka mu kasonda ne bampa akampaasa oba akakutiya nze kyazipita n'ogonda naffe ne tugonderamu nedda kati olwatuuka nga booluganda otulabira omwami omuwulidde bamubuuza yeesettingidde ekibuuzo n'aseka enseka gy'aseka mugiwulidde terimu wadde akawoowo okuggyako okunyooma n'okulaga amaanyi g'alina kati tutandise bwe tusa ekirungi mwenna mwaliwo era mukimanyi bulungi nnyo enteekateeka nga bwe yali ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gwali gwakusatu omwaka 2010 ennaku z'omwezi ali 13 omwezi ogwokusatu omwaka 2010 amasiro g'abasekabaka ag'ekasubi gaateekebwa omuliro ku ssaawa 2:30 ez'akawungeezi nkiddamu ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokusatu omwaka 2010 amasiro g'abasekabaka ag'ekasubi gaateekebwa omuliro ku ssaawa 2:30 ez'akawungeezi era gonna gaasaanawo ne gateta nakati olwaleero giweze emyaka 12 n'emyezi 2 n'ennaku ezigwamu ng'amasiro gano gaganye okuggwa kiki ekiganyisizza amasiro gano okuggwa muwulidde omwami ono ng'aseka amagye mu lukufu olw'okuba yeesettingidde ekibuuzo ng'asettinga presidency eyiye ng'ayagala kulaga public nkiddamu omanyiize byange mbikwata mpolampola kasoobo mumuwulidde ng'aseka agambye tuwali asobola mu wansi ndireetwa mu ggulanga ngenda muvuga process by what by process tutandise kati munnange lwali terebusa omwami ono mujjukire nti mu mission eyayo kyamasiro gano yalimu era mission yagitandika tannafuuka na prime minister oba Katikiro wa Buganda mujjukire nti ebyafaayo bya Uganda bigamba nti omukulembeze yenna kabaka gw'abadde awadde eddamula afuga ebisanja bibiri gy'emyaka 8 gy'emyaka 4 omwami ono yavuddeyo n'alaga nti yakakolera emyaka 9 era bino byakoze era byalaze giweze emyaka 12 bwaddu n'emyezi 2 ennaku ezigwambu kyanga amasiro g'abasekabaka gookyebwa ag'enna bulagala kasubi naye tegakolebwanga wadde okuddamu okutereza wadde okuggwa kiki ekyaviirako amasiro gano gaana okuggwa era lwaki obuuma obwasondebwa Abaganda n'abasajja bannansi abaali baagala enkyukakyuka mu masiro gano gakolebwe lwaki ekintu kino kikyakolebwa omwami ono asese n'agamba nti yetagulibwa naye nga takimanyi nti tumulinze mu kaseera mpawe kaaga footage yenna tumulina n'abajulizi we bali ng'oyingira State House lunaku kubanga nkuwa information n'enkuulako ne reference nga tulira bulizi proof olunaku lunava government ng'ekyuse tulyoke tukwate embuzi tugiteeke mabega w'emiguwa tujja gibuuza akana n'akataano ka footage waayi kubanga nkimanyi n'olumu gy'osinkana Kabira Country Club naye tulina information bulungi nnyo buli kimu tukimanyi bulungi nnyo gye mutambula ffe kamera zaffe zikwata okuva ku Bulange ewuwo State House e Nakasero Ntebe oba Country Club gye mutuliza meeting zammwe awo gy'oleka parking olumu n'ogenda okujja ebiwojjolo tuba tukulaba mukulu ogambye Museveni takugula nga tasobola kugula ffe tukimanyi nti oli mukozi we nga ne lwasooka okubakwata okubabuzaawo bwe kennyini tebakukwatangako bakutwala butwazi wa mukamaawo John Katende wa Ebons wano ng'okimbakimba odda ku kituyita Papa Paul conference oba hotel gwe wennyini wabeerawo omukulu John Katende bakusebera ennaku ezaawera kumbe walowooza abantu tebakutte ne twategeera bulungi nnyo ntwali mu mission kati mukulu Abaganda ne Bannayuganda basonda obuuma obwali mu buwumbi n'obuwumbi okumaliriza strictly oba okumaliriza amasiro gokka nga temuli kintu kirala kyonna kawakatiro kalala munnange olw'okuba nti omusajja ono taswala ye ng'alina ebigendero bibye amasiro gamulemye okumala olw'ensonga nti ebyafaayo biraga nti ettaka lino erya Buganda lyatundibwa dda eririko amasiro g'abasekabaka
kijja kubeerera kizibu nnyo Museveni okutwala ettaka lino singa amasiro gano gana bagawedde ne babbi banne kati balina kudebiringa amasiro gano butaggwa olw'ensonga kijja kuba kifulukwa nga kyangu nnyo okutwala ettaka lino singa amasiro gano tegaba tegawedde yemu ku koza eyokubiri singa amasiro gano gaba gawedde emizimu oba n'emisambwa n'empooza Buganda zijja kuba zikoma okuva gye zaali zisengukidde zikomewo zijja teteganya Museveni n'abantu be abaloga abali mu Buganda abaali balowooza nti empooza Buganda bazisaanyaawo. Mujjukiremu Abaganda ab'ennono abamanya ennono empewo zino zimanyi okwewogomako mu miti mu bibira wepo ne mu bisaalo era kye babaga nti empewo zammwe baga nti ziri bweru kiba kitegeeza nti empewo zammwe zaasenguka zina we zeewogomye kati n'omukulu ono bakimanyi bulungi nnyo nti empewo za Buganda singa bamala amasiro mbagambye ekintu ekisooka kiri bwe kiti nti balinda bulinzi empologoma gye baagala okugjawo kasita eseereera bo balina vision yabwe nti amasiro gaagaana okuggwa kifulukwa ettaka nga baligabana naye buli abantu abali mu ttaka lino abalitwala nga neyo siri kwali n'abaana kwe bali baligabana bulungi nnyo kijja bbangu erotwala ettaka lino kubanga amasiro gali gajja kuba kifulukwa kyekisooka. Ekyokubiri bakimanyi nti kasita bamaliriza amasiro gano empewo za Buganda zonna ezaasenguka zijja kudda ziddemu zitule mu masiro omwo ne Bassekabaka ng'enjoli za Bassekabaka zonna zikyalimu kijja babeerera kizibu nnyo. Kati mukulu ono njala kubuuza bw'omala okuba nti amasiro gano mission mugitegedde temulina kugambala ne mukama oyo sente bwabula amasiro mutono wakala ziyasonda ensimbi kikibuuzo ekisooka nedda. Ekibuuzo ekyokubiri omusingi gwasanga mu Bulange Emmengo ogw'amasengere ogwazimbibwa omugenzi Idi Amin Dada gwe yateekawo olw'okuba nti bamutwala ku gisimu fungize n'atamaliriza gwe munnange kuwateeka ensimbi ezaalina okumaliriza amasiro era n'ekizimbe kino kiwaga nti wazimaliriza amasengere ekizimbe kino ensimbi ezivaamu zonna zizo era nga n'ekyapa ekitudde ku masengere essayidi emu kyonna wakikwata n'okisinga mu banka Abaganda bakimanyi. Abaganda bakimanyi nti amasengere ekyapa ky'amasengere kiriko amasengere gwe kennyini wakisinga mu banka era nga singa wabawo obuzibu bonna nti Museveni ne babbi bane basobola okutwala Bulange ne bagitwalako ekitundu sinakindi okubanga nayo yonna wagitunda ekyo bakimanyi kyokka nga n'ensimbi eziva mu masengere nazo zigenda mu akawunti jjo. Aya basi tewakoma okukwata nsimbi oba omumawo w'Abaganda basobola okumaliriza amasiro mukulu n'okwata ensimbi ezo n'oteekamu TV ne mukwano gwo kimba Freeman gye bayita BBC Telefina komojja amagoba nga bamuwandiika bakozi bamugoba ekyo nakyo ensi tekimanyi. Ekirala wakwata ensimbi za Buganda n'otandika okukola projekiti ezizo muno mwe muli okuzimba estate ez'enjawulo okuzimba moolo ezizo ku bubwo ne hotelo z'olina omuntu yandiyagadde okumanya gwe omusajja omuganda n'omukazi omuganda muna Uganda atuddewo njala kubuuza papasire oba ekigendererwa Abaganda kubasonda ettaffaali kwali kumaliriza amasiro giri emyaka 12 n'emyezi 2 n'ennaku ezigwamu tegaggwanga. Ono omwami yajja n'ateekawo estate housing estate ezimu ziri ezimu ziri sentema ezo zaggwadda gye ziri ku sente niwo obuuza gye yazijja tasobola kubulyayo ezimu ziri kigo nazo gye ziri ku sente jajja tejja kubulya yazijja naye nga tuli ku sente zaabumba buno obw'amasiro kati wanga asobola okufuna amaanyi agakola estate ezizo ng'emizimu n'emisangwa abajjajjaffe kubateeka amaanyi gaabwe okuzimba agana okumaliriza Kasubi Tombs wasobola otya okuzimba arcades n'ozimba masengere n'ozimba zino house estate zonna z'okubira obulango ng'amasiro g'Abassekabaka gonna gali bweru enkuba egatonnyamu nga tagasobola kumala emyaka 12 n'emyezi 2 ennaku ezigwamu ogamba tuli omukozi wa Museveni. Bino byonna tubimanyi bulungi nnyo era tugenda bikubuuza ng'obudde butuuse.